His Excellency Museveni President wa Uganda yeewangamiza ku ntebe. Olabye okweyagaliza bwe kiri ekibi? Olabye obutayagaliza balala bwe kiri ekibi? Olaba Baby Jayden wo kyali mu kukola? Okwo konna kwekaza, okwo konna kwegumya, okuwooza mbu simanya abavuganya batujju. Tewali akuvuganya mutujju. Naye olwakuba nti mwe empisa zammwe embi n'obutayagaliza nsi yaffe ebeere bulungi, ne mulowooza nti ensi mugenda giwamba ku bannansi lwampaka. Ne mulowooza nti amagombe ettaka lye mutusindika okugenda gagenda tumalawo, era gagenda kumalawo bannayuganda ffenna gatumire gatumalewo. Byebyo. Watta balwanyi banno bwe walwana nabo mu ntalo. Notta abaana b'abalwanyi banno. Mutabani wo yakulema okuteeminga. Mutabani wo yakulema okuguluminga. Olaba Mukama bw'agaba ebibonerezo. Ebyo by'okuvaayo ne mwekazaakaza ne muwandika amabaluwa simanya UPDF, simanya ewandiise, simanya balina obubinja bw'abantu bagundi abazungu be bateekamu ssente. Olimba. You are a liar. Museveni, you are a liar. Abantu bonna be walwana nabo mu ntalo bakulu banno obasse ossa abaana baabwe. Mutabani wo wakanya kimu kya kumutwala mu sandi simaya biki sandi wiki simaya sandi baga simaya sandi bantale simaya wa omusomesa obusirikale, omusomesa military skills. Kyokka kye yakwatayo. You never took him to law schools. You never took him to study administration. He's ethically down. Yewe yagenda mu maje gy'obasomeseza ate ne abaana bammwe bangi nnyo like that. You have not trained them in law. You have not trained them in administration. Wabula mubatwala butwazi mu military. Military skills ze babawa. Militarism is to kill. Is to kill. Era ye omwana ebintu byali mu kudemonstratinga kati mu Uganda. Kyovola n'abamuwagira baba boogera nga boogera mu video. Bawoza kimu. Bana abawagizi ba Bobi Wine beepanka. Tugenda kubatta. Tugenda kubateeka mu gundi za acid. Byokka be boogera nze mbayitakawo ku videos nga boogera. Olumala nga batugamba ffe twawulayawulamu eggwanga. Tebalina kibayinza ky'amagezi kuteesa wadde kugamba nti kale oba Yoweri Kaguta Museveni kitaffe waliwo ebimulemye ffe tugenda kubitereza tugenda kola bwetuti ne bwetuti. Wabula obayitawo ku live kye beewerera kiri kimu kutta bannayuganda. Kubatta, kubawamba, kubaayisa musaayi, ndowooza olaba ekyana kyamwe kye kibatuusizza. Teriiyo nsi. Era ensi kasita etuukaawo. Abakungu, abazungu, kubanga toyinza kwegana nti tukolagana n'abazungu wadde okissa ku Kyagulanyi because abazungu be bakubeezezaawo, be bakuwa obuyambi. Olina okubeera n'abazungu okukuyamba. Like any other government. Kubanga era obalaba wano abagundi abawalabu nabo balaba nabo bakolagana n'abazungu. Teriyo government esobola kubeerawo nga tekolagana n'abazungu. Ekyo kyo mu kikafuwe. Kasito obagira baleka ne bagira interest zaabwe. Naye ekyenjawulo nti jjaba abasajja bakolagana nabo n'amagezi bakulaakulanya abantu baabwe. Owulira? Bamanyi balina omwoyo gw'ensi zaabwe. Yensonga lwaki aba keepinga interests z'omuzungu nga n'abantu be bwabakulaakulanya babawa buli kimu kye baagala. Naye mmwe mwava eri muli balunzi bante. Mwali ba nomadics. Ne mutambula. Ekiseera kyatuuka ne mugamba bannaye kati omuntu alinako okubeerako waatuula. Nga bamaze obbagoba buli wamu Ethiopia, Central Republic, buli wamu babagobye. Ne musanga bannayuganda, people who are down to earth, people who are hospitality, people who receive abatagoba. Ne mujja ne musettlinga, ne mufunamu obutuuze, ne mufunamu buli kimu because we are just loitering with your cows. Yensonga lwaki babayita balaalo. Fene tushiganda waze waffe ne tubafuula abalaalo. Mu kye mwasalawo yensonga lwaki mwali mwamanyira nti mwe mutambula butambuzi. Ngewe mubeera temuzimbawo nnyumba ziri permanent, temuzimbawo toyi mweyamba mu nsiko.
Yensonga lwaki eyo mentality yagana okubavaamu. Yensonga lwaki kati Uganda eringanga kiralo kyante. Obuguudo bulinganga bukubo bwa mmese. Amalwaliro temuli ddagala. Education buli kye mwasangawo mu kisse. Just of recent nze neewunya n'okwewunya nga waliwo abaana abamu be muwadde ssente mbubalangirire nti gundi Uganda Airways etandise okugwa e London, erina direct flight e London. Neneebuuza wano nga wasangawo ennyonyi 25 nga zigwa buli wamu. Era nze natunuulidde abaana abatunda ekyo ekintu bwe kityo. Twebuuze ezaaliwo ki ekyagwawo okubeera nga tezigwa buli wamu. Wazisanga 25. Olwakuba mwava eri nga mmwe muli ba nomadics temuyina kye mumutegeera nga mmwe temumanyi nti obulamu bwemmwe tebuli permanent. Uganda emyaka 45. The only gift you can give to Ugandans is to kill, is to torture, is to kidnap. Tewali gwe tunuulira omuntu wa NRM mububuuze kiki kye mutegese Uganda ogikulaakulana ogizijja mu ddubi lino lye mulimu. At this time wali baddewo ne reconciliation kubanga olaba ebintu bibatabuseeko. Naye era olw'obusiru bwammwe mukya protestinga. And you think Ugandans will be stupid all the time. Uganda mwagisanga erina ebyayo mugyonoonye mugimazeeko. Kati tunuulira kibebi Jayden kyo kye kikola. Wakiyigiriza kyayiga kunywa mwenge, walwananga nga biri eyo biri mu kulya pizza, biri mu kunya pasta, biri eyo tabitegeera. Towakiraga administration abaana bonna ababalwanyi n'obatta abakitaffe n'obamalawo abalwana naawe entalo the young boys ne batuleka nga tuli mabujje. No preserving baby Jayden wo atagenda ku keeping any ethical way of ruling the country. Taina mateka gamanyi kiriawo kibamba kabambusi kiringanga muliro gwa ruyira. And you think Uganda is going to be red like that? Butayagaliza. Kubeera na mpisa mbi, kubeera na mutima mubi, gwe nolowooza nti buli anaavayo n'akugambako. Era nze nsasira bano bannayuganda abakweteekako musajja gwe. Do you wish anything good to Ugandans? Otunuulira bano abaana babagulira obumotoka, babagulira obuyumba, ekifo ky'okutunuulira for the future that will benefit them, benefit their children and their great children. Balowooza kintu kimu. Balowooza kintu kimu Museveni kubagira. Kubawaayo kyabawadde. Bavumireko Museveni yatuule entende. Ugandans bane mubere very very careful. Think about the future of your country. Bana abasajja bemulaba balwana nabo bebalwanyisa babatta. Kati mmwe what about you? Mugenda kutuuka obuyumba bwe babawadde obumotoka babawadde babubajjeko. Nga bamaze okutta abamafa aboogera abali kuno aboogera nga bamaze okutta Bobi Wine abagula amaaso. Wallahi billahi njegera nga ndi wano muli kyejjusa. Ebyo nebifoofofu bwe babawadde, mayumba ge babawadde, obusente bwe babawadde. Time will come bajja bubajjako. Aba basajja. You go to Greater Luwero labe. Genda mu Greater Luwero, musajja yagenza okulambula Greater Luwero ng'alambula nnimiro za bisagazi. Mwe mumbuulire kiki Museveni kye yalambudde Luwero ekiriyo. Sente zonna nawe bazalocatinga ng'ate bo bennyini be bazibba. Omuntu ayagala kakadde nga office ayitira eri nga bamuggyako 5. Kati 5 omuntu ko waleero gaba gagenda mugasa ki. President Museveni nze nkubuulidde eggwanga olisudde mu ddubi. Banno obassesse naffe ate kennyini otumazeewo. Naye tukukakasa tugenda kulwanirira, tugenda kwenunula for God and my country.